Genocide mukuwa directive ya Eddy Kenzo agezaawo kumwempawalinga. Office ya mukulu Dirisa Musuuza tebadde na maanyi oba teyina maanyi. Mukubula amaanyi ng'omukulu kya maanyi esobola okukola esobola okutegeerekeka kubanga okuva le balonda Eddy Kenzo as a gavumenti yaleerooza nti egenda kubafuna abayimbi bonna bonna bateeke mu doketi emu ne kigaana. Okuwa ebbanga lye babaddewo nga balinda okulaba kivuga kiragawa kyagaana okutambula. Esobola etya owuninga industry eno okugibeerakoko nti ne bakwata balamu kuloba promoter kati oyo yafuuse minisita era ne Kenzo abakubanga ebitabo twali tubimazeeyo ku level entuufu walisanze saawa zino nga saa divisor wa divisor walisanze naye nyini essente ez'okusabiriza si nnungi kubanga before kuyingira bintu bya kugenda wa genocide twali tukola bulungi nnyo ddala era nga buli omu afuna ssente naye kakati kino olwokuba nti nabagamba nti gavumenti bweba eyagala okukola research mu kintu kyetemanya investingamu kinene kakati kino ekyokulaba ntugende wa ssale kyali kyakwerabisa omanyi omuntu okwefungula ne bazuula obuziina bwaffe ne bazuula bwe tutali bakitalo nga bwe tubadde tubeera kakati mu mbeera eyo nze ndooza nti omuntu nga oyimba kuba buli muyimbi at least asookerwako afuna $5,000 oba akakadde gwe lwaki toyongeramu muziki gwo n'osigala ng'osolooza nga bw'obadde osolooza.